waliwo abantu abamu nga babazaala kuba baside chick ng'ekya main tali kisobola. Obwa main tebakikuwandiikako. Bannaayo obwa main bukambwe. Obwa main bukambwe. Olina okuba nga weesibye bbiri zokka, olina kwesibanga 5. Butereevu. Onywere. Abakazi ba main chick bayita mu bintu. Ne mulyoka mbaweerezanga message mmwe ba side chick. Ate nno ze message gwe zizze wali. Side chick lwanyiza omwami. Omukazi ono ya absorbing. Musajja ddayo anyizi. Anyize lwa side chick. Mujoga. Lakuba bannaaye Zubeida. Abaana bali eyo. Nina story gye ngenda okunyumiza nga tuvudde wano. Naye bannange ntegedde waaki twalabanga abasajja ng'asooka n'akolamu ati n'azikubamu ne zaaka. Nga kiki? Ensi ebibeera bigenda mu maaso oba tokyabitegeera. Nga bukimu ojja bwewuunya bwewuunya. Okuba mu ngalo. Naye njagala kwebaza abawala abasiraamu abazze bakubira ku bavubuka. Batya? Nti oli otya? Okimanyi? Gobadde okimanyi? Nze nali sikimanyi. Nakiraba ku nga tuva ewuwo. Waliwo omusajja wange eyankubira ng'ayagala Airbnb. Ekyakola eyiyo. Egyo eri ekola. Nanga akasuku njagala kasumuluzo. Konze kiki? Nangamba waliwo hajjati ankubidde kati basiibulukuse. Ku Thursday nga Idi ya Friday. Ekiro ekyo kyennyini. Kasita yalya. N'amugamba nsula naawe leero. Idi njigenda mu kino nkimazi. Yamugjamu. Teyasooka kusaala Idi. Kati awo aba akoze kikyamu. Kibi nnyo bannange okubanga wakava mu ddiini kiba kivu. Kibi nnyo kuba batamanyi oba ekisiibo kyo Mungu yakikkiriza. Yaba yakikkiriza. Toyinza kuva mu kusiiba n'obbukukira mu bwenzi. Mungu aba yakikkiriza. Kati okyalinayo lokuliwa, olinayo sitati. Abantu nolowooza baliwa ne bisitati ebyo. Munnange kati olaba oyo teyaliyo oyo. Eyandiriye yayiriiridde mu bwenzi. Ebya sitati abantu tebakyabiriko. Bane sibiise ebyo bisitati bannaye mu nsonyi why withdraw. Sijja kwegoba n'abaswabba. Ako kokka bayinza okukakozesa. Okwagala oleeta. Ne balyoka bakutandikako. Sijja kwegoba nabo. Mbeera nsobola okwegoba nabo naye lwaki? Olw'akagambo akatini k'enjogezi.